Okay, mbaniriza nnyo mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mwekuumira ku YouTube channel yaffe manyiddwa nga Twistalk. Mwebale kuba nti ate mutuwagira. Gwe wenna ng'olaba video zaffe omulundi ogusooka, taata ne maama, nkusaba teweerabira okusubscribinga bannange kubanga tuteekayo ebintu ebinyuma ebikuggyako stress. Genda maaso n'okuba nti okoona mu kapeesa ka subscribe, bw'omaliriza okone ne mu kade obe nga tosubwa buli video gye tuba tukuteereddeyo wano ku mukutu. Nga nvuddeyo eyo, omukulu Eddy Musuuza olunaku olwaleero yeetabye mu Eduwa nga bw'omulaba awo, ng'eno ekigendera ky'Eduwa eno kibadde kyakuba nti ate yeebaza omutonzi ku lw'ekirabo ky'obulamu kye yagenza okuba nti ate amuwa omulundi ogwokubiri. Ennaku bbiri emabega Eddy Kenzo yagenda n'afuna akabenjedde kabusa nno kaali k'amaanyi nnyo ebya ddala. Mwabiraba gwe ataabiraba genda mu video zaffe onoonye ka video ako Eddy Kenzo nga gwa kabenje. Yasimattuka era yavaayo mulamu bulungi nga talina buzibu bwonna bwonna, ekintu kyebaliza Katonda. So olunaku olwaleero avuddeyo n'abaako Eduwa gye yeetabamu nga yeebaza Katonda olw'okumuwa obulamu omulundi ogwokubiri, olw'okumuwa chance n'abeerawo omulundi ogwokubiri. Eddy Kenzo abadde si musanyufu kubanga ebyagenda maaso n'okuba nti ate bimutuukako ku lunaku luli ng'afunye akabenje byamulekamu ekikangabwa ky'amaanyi. Ekikangabwa akyalina ky'amaanyi nga bw'omulaba awo alowoozaamu embeera nga bwe yalimu akaseera kali ke yali afiiriddemu kuba akabenje kaali k'amaanyi akaatuuka kumpi okumalawo emmotoka yonna yonna nga teyasigalawo yadde n'akamu. Newankubadde ekirungi yawona, naye asobodde okuba nti ate ayeebaza Katonda ku lw'obulamu bw'amuwadde. Rema n'amakulu avuddeyo n'amusindikira obubaka obumugumya, omukwano ogukyaliwo ogwa taata ne maama, newankubadde ebintu byagenda maaso n'okuba nti tebitambula bulungi, naye akyamwagaliza nga taata w'omwana we, so agenda maaso n'okuba nti ate amugumya mu ngeri emu oba endala. Kuba Eddy Kenzo aba afudde amaalo taba na taata, so Rema agezaho okuba nti ate agumya Eddy Kenzo mu ngeri emu oba endala. So Eddy Kenzo yeebaziza Katonda era abantu bangi bamubeereddewo nga bw'olaba awo, abantu bazze ne bakuŋŋaana okusobola okuba nti ate bakuŋŋaanira okusabira ku Eddy Kenzo n'okwebaza omutonzi ku lw'ekyo ekirabo ky'obulamu kye yasobola okuba nti ate amuddiza omulundi omulala. Eddy Kenzo tukwagaliza ebirungi byereere era tugamba nti owone bulungi, genda maaso n'okuba nti ate weebaza Katonda. So mwebale kuba nti ate mutugoberera bannange, mubeere bulungi, mweraba.